Kale yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo buli omu gy'okakkalabiza ng'ekikukakalabisa obutaweera oba ekikutekesaamu amaanyi ago amayitirivu mulimu ogwo gw'okola kwe kulaba nti ebiseera bye eby'omu maaso obaako ne ky'olina. Fenna bingi ebituzuukusa okuva mu buliri bwaffe bwe tuba tugumyemu okuva ku makya ne tugamba nti katudduke tupambane tulina bye tusevingira. Ebimu ku bintu ebisinga okubeera n'amakulu buli muntu byateekeddwa okubeera nabyo newankubadde bitutuuyanya okufuna ly'ettaka oba weewantu w'osobola okufuna osooluba oddukanyizeewo business okuŋŋanyizeewo famire oba obudaabudirewo abantu bo. Guess what? Olunaku olwaleero tuli ba mukisa okubeera nti tuzzeekoko mu field ne Mwami Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Nze Vicky ankwaniriza buterevu ku mukutu Vicky exclusive. Wano wendi newe tuyise okuyita wano wonna tugenda kutegeerawo bulungi nnyo nnyini ddala era tugenda kunnyonnyola. Mukama wange tusanyusa okutwaniriza olwaleero. Uncle Vicky wangi mukama wange erinnya lya anke eryo lindeetedde ebizibu. Nali mala nali kutuuma kyakola ki kyaggwa era nze sula nakugamba sijja kuyita Vicky nekya anko kyakola ki era kati gwe Uncle Vicky nakkiriza nakikuwa kyaggwa mbulizako ku bantu abatulaba mwenna mbalamusizaako nnyo mu kiramuso ekisinga mu byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngezaako nyere enkola yange nga bulijjo nga nteeka okubagamba nti ali obulungi weeyongera okusaba Allah nawe atali bulungi Allah musabe akutereeze obeere buki obeere bulungi. Sanyusa okulaba nange okusanga eno gye tuzze tuvuze eddakiika emu mu mmotoka ku speed etasukka speed 8 ne tuvuga eddakiika emu. Ntegedde kimu kuba mbadde manyiwo nti ndi Kakiri naye okuva e Kakiri okutuuka ate wano otuuka we tutuuse gamba abantu baterereze bulungi bagambe nti we tuzze ku ground oba ku site okuweta ku callers tujje we tuli wano eddakiika ebadde etya emu bweti ekyo nze nkikakasiza tegedde alaba okuva ku Collins main road gite Hoima road webale nnyo mu Kakiri town webale nnyo osala busazi dakiika emu ogenda okuba nti n'oba ogambe nzize kusula wano ku ttaka lino eddakiika emu ng'oli wogenda kusula. Bukyamwagala poloti bukyamuŋŋamba Vicky twagala okulaba Kibira Construction Company sites ze ziriwa. Aŋŋambye Vicky nina site nnyingi naye eno y'emu ku masavu agookya agoya ayinamu akasente ke. Era njagala okutegeeza kino omanyi ngezaako okuba waliwo site zemba nazo entonotono nkazaabu nga bw'omanyi ekintu ekifundafunda kitonotono neŋŋamba ekyo kankireko olwolumu naye kati ate ku kino gano amasavu manene nekubakera yanti bange babadde nzija nkolagana nabo oba waliwo n'abamu abadde bamanjira nga negwe Kibira tubaako naziyiika bonna tutemera 25 oli nagamba niyeza kulaba olanga ogamba 10 ku 10 ogamba 10 ku 5 sikulaba nkonna ki na eka za ogamba ebintu emwezi sibuli kaseera nti mbeera mu mawulire otegere newe kiba kyetaagisizza kati gino omukisa ngo bakoze eki ogutuwadde leero ayagala yiika 2 3 4 5 Kibira Construction Company bye bino amasavu gonna nawe ogalaba n'omukisa musose gukuwa n'oba toweesobodde nsaba munkwatireko bwe mba mweremereddwa otegedde eno eyawano nze mbanjitwala kyonna so tutandikira wasoko tunnyonnyola before nga tonnaba natulambuza site tuli omuntu ali e Kampala omulagirire bulungi site eno weesangibwa nga tetunnamutemera na bbeeyi na bipimo weebale nnyo kati ettaka lino we liri gwe ali e Kampala kwata Hoima road Hoima road ntegeeza ofuluma wa Kiso nojjanko owe Namusera Kakiri buli muntu yenna Kakiri akola ki amanyiwo kubanga tawuni nene emanyikiddwa kuba nnene nga wakafuluma Kakiri nja kusaba tutunule side ye webale nnyo nga wakafuluma Kakiri ka distance oba ngambe nti tewe eringa kilomita emu batewera na kilomita ofuluma Kakiri town bwoba wakajifuluma Kakiri town katono nnyo kuva ku main branch ngawe tuli wano wennyini nyinyi kikutwalira eddakiika etya eddakiika emu okubanga otuuse wano mu bufunze ng'otuuse wano ku site bw'obanga obadde ova Kampala
ng'obadde olinnye taxi bwe mala okujjamu wano bwennyini we tukyamidde toyina nsonga ekulinyisa booda. Nze nange eddakiika emu gye tutambudde ovaali paka wano toyina nsonga pozi nga by'olina bya mugaso nnyo okugira ng'olina by'ositudde ebikuzituwerera awo ojja kulinnya ki taxi booda okuva taxi woolabye we tukyamidde tujje wano naye bw'oba tolina by'ositudde tambula kati bw'oba otambuza bigere kikutwalira eddakiika 3 kumeka ku 5 ng'oli mu nnyumba bw'oba wa booda aba wakatuulo omugendo omugamba tokuba kinnya kiri ekiri mu maaso nti ate wetuwete nze navugako piki oluteekamu nnamba emu abatannagiyingiza 3 so kale ng'emasavu g'olwaleero ettaka lino ddene okusinziira nga bwe tugenda oddibalambuza tutandikira wa tukoma wa ettaka lino byonna simanyi obudde bunaabaawo nsolo odibalaga neririko yiika nnyingi tuyinza obutalimalaayo ettaka lino olaba kali nga otuvudde wali ku kolansi ne tujja tuwetako wano katono ettaka lino litandikira wa oliraba olaba kyoke tusembereko eno nkulage ettaka lino oliraba ejjinja lino wano wetuli ejjinja lino oliraba ndiraba bulungi neddala ejjinja lyo liraba lino kkubo nga bw'oliraba erikola ki bwerikkirira era nga bw'oliraba erifa eri ku maini okugenda wano bw'oti amayinja gano nga bwe gatambula kino kyonna ekibangiriza okukkirira ekya sayidi eno naye kibala nekiweta wano ninawo nekino okuva nga bw'okirengera kikkirira paka so kati tuva wano olwo ne tuyingira muno da ono sali waffe abantu bali nange kulanga wolabo genda bwe kalinga bwe katambula ne kagenda era ne kaddamu ne kaweta n'olyokokola ki n'olyokofumita wansi olusuku lulinga bwe lugenda olaba omuti guli ogw'omuyembe etuuka eri ku muyembe nokka mpaka wansi eyo sayidi eyeeyo wabula wano tulina ekkubo lino lyolaba eriyitamu lino litwala abatuuze bonna boolengera eri waggulu eno yonna waggulu eri wansi n'eri waggulu webale nnyo so kitegeeza nti mwabali eno muli kasozi eno ye view y'omuntu aba azimbye wano so bwembeera ndi wano waggulu nsobola okulaba olusozi luli ne wano waliwo olusozi sayidi zeeri at the same time ndaba n'ebyewakiso olw'ensonga nti eno wagguluko si wagguluko waggulu ddala waggulu kubanga era njala okugamba ekigambo kino nga bwe nabagamba mbadde nga nzijja nga njogera ku channel yo Uncle Vicky ne mbagamba nti ze poloti zange oba amataka agange saagala mbenga nakatuuza omuntu abantu ku ttaka bamusengule enkya gye bamusende bino bye twawulira mu Lusanja tumazeewo emyaka 6 batusengudde nagulawo ka 5 kwa 5 kange ezo poloti oba eri ettaka siba nalyo era siriina saagala mbenga omuntu mugambe nti wootudde enkyankuba esibwa ngame kibira ono ye yatuguza batusenda mutunuulire ettaka lyange ate nabagamba n'ekirala nti ettaka eryange okugenda nzo disasula ndifune nze nga sinayita gwe kirayanti wange nsooka kukola save balooya bange ne bagenda basooka balinoonyereza teririiko nkaayana abooluganda sebasikaŋŋana oba alitunda talina muguzubano gwonna nti yes bwe tumala okikonfaminga ekyo nendyoka nkwata sente nsasule ki nsasule ettaka lidde mu mikono gyange bwe limala okudda mu mikono gyange nendyoka nsalawo okumanya nditemeeteme ntya baani benjagala kirasi ki era eno ensonga kati olaba wano wenna nyina abantu benjagala babeere wano oba bagule wano kinaasinziira kubanga omuntu ayinza okugamba kaneegatte ne munnange ye kati awo tuli mu mmeka kubanga bwe twogera ku class twandyagadde omuntu oli amanye kubanga ettaka liri walungi neighborhood wali ndabawo baneighbor bazimbye amayumba ag'amaanyi eri yonna ndaba kwegamba buli wamu bazimbye wano omuntu ayagala okugulawo tutandikira ku bipimo ki era ssente mmeka kati njagala okutegeeza Uncle Vicky lire ettaka lyange lyonna oliraba nalisaze wabula nalisalidde mu bipimo ebitandikirwa ku fuuti ku 5 ku 100 kitegeeza 5 ku 100 nga buli omu olina ekyapa kyo mu ngalo wano tewali ndagaano yokka sinaawo ndagaano kyapa ku meeza no sinaawo ndagaano kyokola ebipimo bye wafunye
5 ku 10 nga bwe kimu kya kyapa kikuwe okubanga ettaka lyo togenda kutandika kugamba nti akalagaano ke bangirize bwe bati bakagize bwe kati okujjako waliwo bano bannange oba banyiraze oba babulaza abenfune entonotono nyinza okugamba nti nga bwe kiri kyapa bo kambawe 5 ku 10 gye bagabanyizeemu abantu bameka abantu babiri era baba basigadde tebaawukanye wabula sigenda kasala 3 ku 2 owa 3 ku 2 tokola ki totuula kubanga tekijja kuvaamu 3 ku 2 abatajja kutuula kusinzira ku bipimo ne engeri gy'okulangiza estate yange eno ne neighborhood nga bweri estate yange tandiko gitekamu 2 ku 2 kale jangu ko 5 ku 5 owulya ndabe ku 5 ku 5 ina wenzo kola ki okubanga tugirabye wenevaamu olulagirako nebanga egenzemu abantu bameka so 5 netakola 5 ku 10 kugenda mu bantu 8 nga bawoza milioni 3 yango otule wano milioni 3 tonkubira banange wano tuli mu meka 5 ku 10 5 ku 10 wano ya milioni 2 mwezi milioni 2 nga ugabunde bugabuzi era kino kyendi ngali ya bei nakugamba juzi twasembayo okwogera butwasembayo wano kukubo 25 ate kati bali bagamba nti katimba kotogera kale sole anti nange ettaka manyo digula ndabe wasava naye nga wanantandikira kwa 5 ku 10 5 ku 10 njitunda milioni za 2 mu meka 25 n'ekyapa kyo mu ngalo teri kubanja ate ne kyengendo okolero yaguza 5 ku 10 ekyapa kyo nja kuyambako okukyusiza zibeere ku ezo sente emilioni 2 mu meka transfer fee ekyo kitolika kusasula sente aliwo wange tubadde twaludde okufuna abantu abali legit kyenkugamba tubanga twogera bwe malayo milioni zange 25 bwe ngonsaba ekyapa kyo manyago nkugamba ID yange tini yange bibino mbikuwadde mwe mukibira kati bampe ekyapa kisome balubegaani nchukue nga kiri muki tewali charges ezo sigenda kusaba charge yonna sina charge ngenda kola ki ngenda kusaba okujjako kugamba nti mpa ID yo passport otegedde nze kukolera ekyapa kyo nga kiri muki ku milioni za 2 mu meka 25 ate n'ekirala taka lino ngeri gye nakalisala njagala waliwo abantu abamu ayinza okugamba nti nze ngattira ebeere yiika ng'eri wamu wembadde nzija in case ngoli ayina mwaka senteke tayagala gula ka 5 ku 10 ngayagala eka ttaka lino kweri ewera etali emu ne bwaba yagala acres 2 kuba 3 era bwaba yagala eka 2 oba 3 ettaka weriri ndina kati ngenda kulaga waliwo we natunze zengenze entunda tutugendeyo okay so estate eno nene njagaddeko ekintu kimu tuluza ko ne wano balabe ebikondo bino laba amakuba gange wemba nkola amakuba so kati okuva wano mpaka wano red area osale okuva wano kwa ekyo ekikondo okuva ku kino ekikondo ogenda ku kiri abana 5 ekikumi kyekiri olaba embuzi ziri gye ziri kye kigenda kityo olaba balage embuzi gye ziri eri wana 5 ku kkubo wano 5 ku kkubo then kye kibeere wabeere ekikumi obuwanvu buli eri webale nnyo era ndoze ebikondo bino biraba byeraga bulungi webitu bikulaga so katukulage kati eno tubeera tukkirira ono tuba tukkirira milioni 25 ofuna kiralu poloti ya kyapa futi 5 ku 10 olowa eka gabizaamu awo era tubwe tukwata hectares nodira poloti zi 8 nezituula sente zibasinye kusinzira ku kifo kye tulimu owa eka poloti ze 8 already neighbor bo batandika ddo kubanga batandika okuzimba eno bazimba wali bazimbye eri bazimbye era kati gwe ayagala ogutali mugoddeko kye kiseera weeyagalire nga wano betwogera ku environment webale nnyo kasana kaaka naye tewali kerere ya ng'ombe ate nga kumpi n'ekkubo webale nnyo olw'okuba nti ekifo we kiri mu center ate kiri ku lusozi era amaduuka gali ogalabye ettawuni sigamba nti buduuka nti no buli mu ttaka makubo ettawuni oba tawuni newoba wadde okoze wano nga katulabe waliwo azijinza okwagala eno ploti ey'okukkubo ayinza okuzimba wano amaduuka age n'ateeka wano kati nga waliwo bano abaana badde batali okubanga bampeereza sente wowe nyini tubadde ne bano bulijjo
Viki nze wenjagala okugula ploti nga nsobola oteekawo either ennyumba z'abapangisa oba nsobola okuteekawo ennyumba wensobola okukolera ate nga wenkolera ate nga wensula kati otumuguza wano ku teekawo n'amaduuka ago amaduuka ago 3 otegedde gatunudde eno mu kkubo emabega osuleyo 10 kiba kinene nnyo olyo maka gatulira ddala kola ki sulayo ate bekikwenjezesa e Kampala kiki tewaba nsonga diri ne kuba abatuuze baabali okuva mu Kampala okutuuka ekakiri taxi ya 13 bwe kiri just 13 era wano bayitirawo 13 okuva mu tawuni e Kampala ali mbwangu ennyo bodaboda eba ya 5 webale nnyo kakati lwaki oba togule kati so tutambula okuva eno okukkirira kuba proteins weziri zonna so Joel ojja kujja tutambulemu wa stage nze ndowooza ojja kuseetulamu costand zizo tulambuze abantu bano ettaka oli ne bwaba yagala acres 5 ezawamu weziri acres 5 ezawamu kuba kati nyenda kutuuka nkulageko ne wansi eri bwe namaze okuba nga atunda waliwo agenda okuteekako essomero eri wansi ye kitegeeza kati n'abaagala obwagaza amaka nga sikola business batuule butuuzi waddembe buli omu waddembe okukolerako kyayagala kubanga buli omu ettaka ly'abaguze libali mu maana akolerako kyayagala n'omukisa nguwadde omuntu asobola okubanga ku ssaawa eno nga ettaka lino naakalisaba okulula ayinza okwekwata ekyo kyawulya kyakola kyasobola otegedde gwe bw'ogamba nti kibira njagalako poloti ziri 2 zifuule 10 ku 10 era wenkwata 5 kwata nga bwenna neggamba kati okuva wali mpaka wano wano 10 ne wali kiki ky'ekyapa kyo wano specifically tulina byapa byokka buli kipimo ky'ogula kyapa webale nnyo so kati eri eno bagitutte natunzeewo 5 ku 10 wano eba etudde bulungi ewedde so kati ono ye yaguze kubo era mulaba poloti ye yagisibye dda olaba ono yamaze ebibye era n'abaako ne bw'ayagala okusimbamu ono ye kali takola kyapa kye kiri mu mannya ge so ono ekyapa nakye mwakimuwadde takyabanja era wadde mukolerawo kyayagala era yiwe yatandise kusaawa eno kankugerezera okugereza ne waba tugeza okufa si musango ate era sikigeza nti nkigeza bubi tufa kyateeka tulina emyaka gye tulina ne waliwo betaalabako tebaafa Katonda yaguze wano ne bwafiirwa ajja n'aziika takali so ye yaviiridde ddala wano Kayinja already because poloti already ongambi wazisaze dda ate n'abanga naawe ojja kujja nkuyigiriza emirimu gino olabika okwata mangu Akayinja weekali ye kwe yatedde okulaga nti poloti yange gyeri era ali waddembe okulambuza omuntu webale nnyo n'atubaako kyateekamu era ejjinja eri oliraba n'eri wansi waliwo ejjinja lyekakoma n'eri waliyo ensonda zonna wabaawo ejjinja kati gwabadde tamanyi bulungi bugazi bwa 5 ku 10 kyekino ekifaananyi ekirungi good enough tusanze bagisibye nga bagisibye eri open kati wano ebizimbe bingi ebijja muno so kati wano era ne woba obadde olina saveyawo ng'ogamba nti ttaka lyange mbadde siryekakasa saveya wajja buzzi ku kyapa kyo kuliko block number ne plot number gwe ne bwajja n'agamba n'omugamba kati kankuwe ekyangu ennyo ng'olina saveyawo nga kibira yaguzize ettaka n'omuwa block number ne plot number n'akisoma n'alaba gye kiri ajja n'akunoonyeza ettaka wano gwe nga tozze nawo nga toliiwo kubanga olwedde omuwadde details ze najja n'akunoonyeza n'agamba olwayo kibangirizi kino nga bwe kyonna ye era ajja amanyi era n'asimba n'agamba lino ettaka lyaffe liirino nerino weno we liyita wali welikoma tetukola trespass walala bwe kiri period y'ebintu byakyo kibira ng'ebintu obitereezezza ebintu byange nga bwe nagamba bwenjja nkozesa engombo yange nti amazima bugagga ekyo kikulu sirina kirala kye njagala kukyusamu mu kigambo kyange nga bwe kiri nti amazima bugagga buli akozesebwa amazima obugagga tewali atabutuuseeko ne mu byokola teekamu bino kasita bigenda mu gozirinwa amakona toligenda bulabako ebbanga lyo lyonna era ojja kutuuka okubanga ogamba olima bukoko olima bubambi abo babba bubbi be bali betulaba awo yali zirina yalina egiri naye zaagira kumbe amazima ge gaabula mu nkola ye
amazima ge gaba gabula mu mbeera y'emirimu gye ne buli okulembeza amalizima byonna bikola ki wali abatalaba video zino ngolede ye yakyamusedda ayagala kuba simu kugira muwe namba y'essimu nga betutambula n'ebiseera ebisinga ennamba yange naga oba ogiteekako ebeerako ne babagala nnyo ng'oesomedde ennamba abantu bano bantawanya lwekyo ennamba yange eri 0755 36 3782 oba 0755 36 37 82 nakulese mu kasana akasana senyiga bwe kindi senyiga ye kyova nkuli wala leero amanyi weakness yange edobozi yakyuse dobozi ne kyolira yegwe so kati size eno yo baguze baveno wansi kati oli gyolaba eri wansi olaba sengengo yenna oli wanene yaguzeko yika 3 eri wansi baduta eka 3 yaguze yika 3 wegambye ow'essomero eri bagenda kuzimbawo essomero kyansinza katono nnyo okuba nga njagala ku estate yo nti omuntu aguze mweno estate yes tebiriiko maaso eyo kukaayanira makubo kati njagala okulaga kati obuzibu nabusangako nina we nagula side ze Katabi sorry tanso babuulira ebyange obuzibu bwali ba makubo yes kati makubo njagala okugamba Uncle Vicky buli wobanga kino nkikuwa kyakulabirako nawe wobanga ofunye omukisango ina wogenda okugula sooka olabenga ekkubo balipime ffe tuba tukola ebyaffe buno obukubo bwe bakolera futi 8 futi 10 si kye tukola nekkubo lyange lya futi 15 kwa 2 ekkubo kuva ku polotiyoli namba kitegeeza wadde Kampala abantu bazimba mu kantu bweka mpaka wano nze nkola mu kkubo ne mwami kibire takali ongoli saze balage ekkubo lino bategeere yes okuva wali okay uyimirira wali nawo wa reflector jangu akayi genda mu moroka yango ojja kudetera mu rukoba genda mu moroko nditero mu rukoba kwata ebisumuluzo gwe akayinja kakanowa numukalaba wano wenyimiridde kwata yanguwa noli wali genda mu butu awo netero urukoba noli wayimiridde yesebo kye kye tukola alino kubo diyingira mu estate Northern bypass number olwale ku sound poloti bweri waliwo abana abambe basalira ne bamujako miliyoni 4 okuva wano na wali enkongeri ne wali miliyoni 4 nti okutuse 2 kwa meka 2 kwa 2 nti aweddeyo nti akoze ekyaweddeyo nze nteeka mu kkubo lwaki tulekamu amakubo amanene abantu buli abantu balina entambula ez'enjawulo ate abantu abamu basobola okuteeka yeno kampani bw'ateekayo kampani trailer neewetayo emmotoka ezireeta material no bw'aba yazimba nga noono yazimba weeri yatannazimba abantu basiba ebikomera bw'oba wawa akakubo ka 40-10 bw'anaasiba ekikomera wali noono naasiba emmotoka eneeba ekyagendayo nga akakubo wakaba wa 40-10 ate kyaba bagenda kutomera eno byebizibu ate kati neiba oli azimba oba oluusi ayagala okujja eno yesebo aboneebone okutandika okuyomba ne neiba ono eyazimba mu kkubo webale nnyo awe wali omutawaano so mu mbeera bwetyo mu nkola yaffe ewa estate nze estate zange zemba nazo oba amataka agange mba nago nsooka kulowooza kyamakubo era waakiri kyenkola kimu poloti bwebanga teveeko bulungi kkubo ompuliriza eyo nine embeera yajo nyizo gitwaliramu nemanya nti eno poloti mufo gyogisalaasalamu kanjinoonyeze muntu anagitwala omuntu atya omuntu omu ebeerenga eyina ekkubo lya oyeka yeekoledde ekkubo webale nnyo poloti ebenga ekkubo lyenjiwadde lijimala gye ligituusa muki oba azimbye ekikomera ayingira buyingize mu geeti ye talina balala bagenda kukola gaani okukatematemamu buli omu abulwa ekkubo webale nnyo nti gundi eyasooka okuzimba ye kasita azimba abasigadde tebakyalina kkubo kati ekyo kyokomako webale nnyo ensonga endala abantu abagula naddala mu estate ng'eno amazzi wagalowoozezaako oba weegali kati kankugamba ebigambo bino Uncle Joel amasannyalaze gaagali otegedde era abantu nkakaza wantu tusiga nti amasannyalaze gakunoonya buki ffe tuli mu kibuga amasannyalaze weegali Uncle Vicky okimanyi nti no mu kampani yange yakibira construction nsima amazzi ekyo mbadde nkyerabidde weerabira nnyo naawe genda omwana olukoba olwo mugamba alukuwe olwedde gwe kennyini nsima amazzi osima amazzi otegedde bulungi katosobola nakunoonya site webale nnyo in case amazzi niwe gaba tegaliimu
ogesimira Uncle Vicky leka muyigirizemu bakwatu bagira mulagemu ensonga zino nonya wano ziziro mulage kubo lirino oli mulage bulungi we tutandikidde olirabye so kati tuli kupima ekkubo olirabye futi 2 kyenkubadde nkugamba data kamera obakwatiremu awo kasika bulungi Kalibasi futi 2 emeka futi 2 kubo mu estate je basobola okusala mwata nga bakusalidde 5 webale nnyo Allah obitegedde chembadde nkulaga nti kubo mbawe futi kubo lya futi ameka wanoteka obutesi sente ebisigadde soko guse ensonga y'amazzi nkubuze webale nnyo kakati amazzi muno mwegali otegedde nekirala nti wobo wadde ofunye polling nga nguziza wano nsologa kusimira tuba tuteesezza bwoba toyagala national water because the national water then bwoba toyagala national water mwezi bwoba toyagala national water agago agakibira kubanga okimanyi nti tetukoma mu kutunda butunzi poloti kibira construction ogimanyi byekola kati nno omukisa omunene gwoba ofunye singa oba ogula mu estate eno ekisooka owona okukayana n'ab'eŋŋanda owona okwawukana ne sente yo n'ab'emikwano mbu nkolera kino nkolera kiri olwedde omulimu omutongole ogwa kuintroducinga ku Vicky exclusive kuzimbira sina kuzimba kuzimbira wazimbira era gwe mulimo gwokola webale nnyo era ndi musajja muzimbi so kati oli singa agula wano kyangu kya kujjabuza olunaku olusembayo nga ne nyumba yaggwa kati kankulage n'ekirangi kwanguyize ngera bwe mbadde nkolera abantu bange emirimu nti abamu we mbaguza poloti nga bayise munze era tukolagana n'okubazimbira ne mbakola ki mbazimbira nampa kyayagala nenkimuteerawo najja ng'ayingira buki buyingize ekyo nkibakoledde so bw'oba okolagana n'ekibira manya nti okolagana n'omuntu akolaganika naye wabula bw'obanga gw'olina ebigendererwa bye ebirala ebijja nga bijja kuntataaganya tonnoonya mulimu abajja ne intentions endala kati ffenna tulina emirimu tugikola ne tulimu okusoomoozebwa kuki kuyitirivu bambi bw'ojja ng'olina ebigendererwa bye byakwonoona linnya lyange naddala abakazi basuula mulaava haji tugende eno otegedde ayinza ogaa ninaawo munnange kaakati nyina kino nyina kiri so ekike kiri tukireke kuba mbadde nyina kyeŋŋenda okubalaga nti besides okubeera nti ekkubo liri wali kati wano mukaleke olaba wano wenziruse ke kayinja k'ekkubo naye newankubadde ke kayinja ka kkubo nannyini poloti eno baba batandika okumuguza tebamugamba azimbewa akayinja ke mulaba we kali ono oli musajja mugezi okalaba kitegeeza nti ekikomera kyo oli wadde bakizimba mu layini n'olekayo ne reserve ya kkubo n'alaganga ggwe mu bufunze n'alaganga ggwe weebale omulimu ogwo so eno wano we wali eri bagitutte wano walamu eri bagitutte nene gye tuvudde waggulu waliyo eziriyo kati wano we wali wano nyinawo ziika ziri 4 olaba okuva wano paka eri gyolengera ennyumba egyolengerayo kati muno tulimu wano tulina acres 4 awo nyinawo yiika 4 nga eri ziri ze batutete ziriiko ziri teziriiko nazitunze diri nagambye bagenda kukolawo ssomero so kati wano tulina 4 oyinza okugamba nti njagalako acres 2 oba acres 4 nga tuzisalako gwe tukuwa wano lumu webale nnyo oba yakutwalawo wamu lwonna lumu gwe ngodda wakanga okwata calculator ku milioni 25 ku 10 yiika eri mu poloti 8 nga gwotugattira sente ng'ozitukubira mu koti yayo ng'otuleetera sente mu kibira construction ekyekyo otegedde esala namu estate teri side yemu tetuli side yemu evaneno makubo gaffe dino just mwate makubo ate lino dino twalisanzeewo dino seba amayumba gali golengera ye main road otegedde gano gange genataddemu golabye gali genataddemu gundi mu ground yange otegedde naye lino lyeribaddewo ebbanga lyonna so kati tusala n'ekkubo ne tujjako kyekyanyambye nti no mukama yampadde n'eno site ng'erina amakubo amalungi ate ag'enjawulo gy'oyagala gyodda oyinza okugamba nti ekasizaagala eno oba kapoloti sikaagala ku mukono guli oli wadde mbokatondaba wano yino okusaawa eno ayagala wano yino yiika namba okola ki weeri okitegedde yino ekola ki
mweri ugitwale bukolokolo olaba okuva wali paka wali okuva kolo luwanyi webale nnyoni oluwanyi nejinjida liri wali egenda paka eri okuyisa amataffaali gali jogakola naga amataffaali gali mu kkubo mu poloti kitegedde so ka tujja mpaka ku kkubo lino akayinja kakaneeno so ka tukkirira wansi olaba akayinja kano kali tuvudde eri tujja no kayinja kyokka ate era wano waliwo akayinja akalala nti buli kaakano wano ak'ekkubo kyokka akapoloti kekali akali wali so ensonga mwaziteekateeka bulungi kino nno kyawufu mu estates ez'enjawulo abalaze batema tugezaako kuba ffe tuyinza okuba nga tetupapa kusaba okulula bintu bye tulina twagala kusooka kubanga tulaba kintu kirungi mufumba ne mujjiisa iye kyovudde olaba nti olumu mbadde nga tubeera ku birala naye ngamba n'amataka gange nga tonayagala gunveilinga andi njagala kusooka kukola kirungi n'ogasabika n'otuuka kati olwale ku ssaawa eno ng'olina miliyoni za 25 lwaki tojja n'obeera wano so wano tutunda miliyoni 25 bwe tutandikira size tukomako bwe bula we tutandikira mu bipimo ebyenjawulo 25 ku 5 5 kwata ku 10 kwe tutandikira 25 ku 5 obeera mwami kibiro omukutte awaluma okitegedde nga naali agadde 5 ku 10 gy'oba otwala yonna n'olwokuba abamu tebaziweza tomanya nyinza okugamba nti kale kanjiweemu waliwo naye ayagadde 5 ku 5 noono nenjiwaamu abantu bameka babiri kyapa kyabwe kimwe nekyo sijja kukola toŋŋamba nti ateze mpaaka 2 ku 2 ekyo tekijja kukola ekyo tontawaanya bambi mukwano tonkubira so noono wano yatuttewo noono naye ndaba ekiba kinene yatuttewo ne mukusaawe no mwabaddemu kasooli yamugjeemu yakungudde naye si ngamba namuguze nga oli addaire yali makasooli katono mupya ono yazembwa no yakabadde naye yagenda kukola ki mwe Jaden bino mubimanyi okukabala bakabadde okukabala tebamanyi balimyemu batemyetemyemu okitegedde so wano batuttewo era omuntu agamba nti ate nyayagadde wano watwale situndda kintu mirundi 2 so kati eno space mpaka eno gye tulaga wano tukomawa atugenda ddala eri paka ku lusuku luli ate wano ne bwoba oyagala kulimirayo just otegedde ekitooke kikyo kidda paka ku lusuku luli eri gye tuli ekkubo era ddala ndowooza olaba amakubo gogalaba kati amakubo go mateeketeeke amakubo gogalabye kyewasinza okufokasingako nsonga y'amakubo tetwagala kwenyigiriza na muntu kubula tetwagala kuba nti obukubo tunoonya bunoonye kati ozaazira poloti kati olaba wano ankovi gundi Joera alabawo wano simanyi kati ogiraba okuva wano okugenda wali walirira ejjinja sina 5 wali noyambuka 10 kali wano noyambuka 10 so nga ate okuva wali mpaka eri n'ogenda lumu wano ne eka osobola ogitwala direct so just wano obuyinja tubusimulayo singa oba otutte eka lwaki tuba tubujjayo bukulaga bulazi woyongera kuyita okitegedde so nze nagenze nzimakinga olwokuba nagenze nzisalaasala nga nzikolamu 5 ku 10 kuba 5 ku 10 kyekisookerwako okukola ekyapa gwe mulimu gwe nasobodde okuba nga nkola olwokuba nti nabadde nzigulawo sayiti yange eno okuba nga mbawa bakirayanti yange ekirungi so mu mbeera bwetyo ayina akasente ako tunoonye mu bwangu ddala simu yaffe kweri eya 0755 36 37 82 tunoonyeeko tukolagane ebirala byenkola abamu abatabimanya abamu oyinza okubanga gwe mukisa ogusoose tusobola okudda eri ewa Joero so eno tubalaze gundi estate gyekoma ekirala nti ettaka likyagenda eri wakyali tetukoma tewali ekemu likyagenda eri ku bitooke eri nange nno nkooyo okulambula oyinza obutalimalayo kubanga kale ekirala kyembadde nsinza okwagala nti lwe nasamba okwogera naye wagamba nti omuntu gye buva ne gye budda walayira toli muguza mu lutobazi ekyo nakigaana ekyokujjawo kati omuntu nga talaba kyenkola wano olaba wino wosinze wadde ogamba nti toguza muntu mu lutobazi ekyo nakigaana yadde we bali musengula nakugamba ekigambo kimu mpa valiyu akasente k'omuntu nze nakugamba nti siri wa ku street inawe nsangibwa ate nenkugamba nti olwali newe mba situnze ettaka enkya nja kulya nja kunywa kubanyina ebirala ebivaamu ssente nze ne musajja atunda ebizimbisibwa
owange omusenyu ogumanyi tolaawe ntundira musenyu ku ofisi yange weewali bulungi ntunda ebizimbisibwa byonna ate bwe mba zitunze ettaka lyange nzimba oli ezimbiramu kyentegeeza nti bampa emirimu bakuwa emirimu gy'ozimba otegedde bampa emirimu egisa okuddaabiriza amayumba g'abantu n'okola renovation byonna mbikola nsima amazzi ekyenzizi kyo walina gwe wawonya amazzi aga biiru natunula mu biiru ye gye yalinga asasula ne ntunuulira n'engeri ssente ze wamuggyeko okumusimira oluzzi gataliddamu kusasula national water ng'agisiibudde omulundi gwo tetukyawankyawe naye tubaffe twali yali yatukoza national water yali yatuusaako ebizibu wagifunamu bufunyi empalana so eno wansi tukkiririra ddala oba twamazizaayo esayidi zeno gye twamazizaayo nga bwe nkugambye nti tetugenda mu ntobazi okitegedde era ettaka lyange terigenda muki mu ntobazi era nga bw'oliraba ku lukalu werikoma era ettaka lyono nga bwe nali muguziza oli yamalayo eri yamalayo nadde eri nga bw'omulaba sengenge eri bwekola ki gyalaga zigenda bwatyo bwakola ki so kati eno tukyayinayo eri tukyayinayo lino ettaka liri makiti bulungi buli woyita buyinja era amataka ge natunze nagatunze agakyaliwo nkugambye weegabye so amataka agakyaliwo gasukanoza mu acres nga 7 bwe kiri ne 10 ndowooza ziwerawo ate n'ekirala oyinza omulala ayinza okugamba nti nsaagadde wano ninayo ne maaso eyo ne maaso waliyo awatali wano waliyo estate endala era amataka go ngakola ki ogayina olw'ensonga zino ssente zange batya tezivunda ne baba tebaguze ate lyongera value era olwaliro baba tebaguze nga tubalinda omwaka ogujja ate kati awo nga tujja nti wano wenyini tutunda 23 ankoviki n'akalala kaakano olwaliro ntunda 2 fuuti 5 ku 10 kyapa ku milioni 2 mumeka 25 kati tolanga ntunda 25 guno mwezi gwakumeka tuli mu gwakubiri tugumaze tuli mugumalako kati jango nonye wano nga zikyaliwo okutuuka mu gwokutaano onombuulira ezo milioni za 25 ojja kuba ozigulawo wano ate waba wakyabu nze Hassan Kibira siyereka naawe zino kati nkubuulira zino poloti ziri mu milioni 25 ogwokubiri guli mukugwako singa nsuuka ogwokusatu poloti ebeesigaddewo ogwokusatu ne gugwako mba situunda 25 beyi ebandala ettaka bwerityo bwe likula era kati omuntu wana kati waliwo kati abantu bamwe naguza nga amataka n'oli muguza waliwo ge nasalanga milioni 215 ku 5 ku 10 olwayo ku ssaawa eno nga yateekamu akasente ke nga teyali wa kuzimbawo naye yakuumiramu kasente ke naye ku ssaawa ero omugamba nti akataka kali waŋŋamba nti nokuumiddemu sente gye nkatwale ngagamba Kibira nti wakanguza milioni 2 milioni 3 weeziri mu myezi 2 kasera buseera milioni 10 zakakoze ddanga amagoba ate ng'olyagala era n'ogamba kiraya wali n'otwalawo kiraya nti n'asiimawo n'agula asa agamba kangule kali kyenkugambye wano kino ebbanga n'obusuka ogwokusatu otegere ne guggwako ezo milioni za 25 wenenyanga weka zitereke olinde ebirala bye tuyeyongerayo eyo kwa buli gye olwo tuba tujja kweyongerayo eyo so kale that is Mr. Kibira from Kibira Construction Company Limited. Naye abantu office yange tebagijja office esangibwa wali Wakiso Senge waliwo office yange yes owali ebizimbisibwa byange wentulaawo nze siri wa ku street kyenkugamba era we ganti ze ntundira misenyu gyange era ojja kunsanga ku misenyu gyange nga wentudde wabula nkeera kuyitamuko nenzijja nensagula nemaliriza abaana gye bali abasiiba olambuza buli lunaku abantu tukola bukozi program tojja kujja buzigusoloote buloosi nti kati zirina osimbule ojjo ogambe kati nzizi wabula nkubira mbuulire nkuwa olunaku oyinza okuba nga gozze naye nga nyina programu zeyo sigenda so essimu esinga byonna yogerako nange oŋŋambe njala kujja tugende tulambule abantu bange nyinza okuba nga nze sijja kusobola gera kulambuza naye mba n'abantu bange kati olaba omwami ono otegedde asobola okukola ki okulambuza kubanga be bantu bembeera nabo benkola nabo nti nomba siriiwo akuleeta osobola omuwa amuleeta era mugabugambi nti mwami Ronald twala omukyalo oyo oba omwami oyo ku
kutaka lya feriye kachiri twala omukyalo oyo bw'omwami kutaka basange nomba nyizo kubanga sine yasoka agenda alabe mukusasula waba uli anga yagala kusoka kulaba kunze obulira nange ngende kugula wundi nga nzija bwaba asimye aje kugula ewa ku office asasule muwe ekyapa ki nze customer wa block number ne plot number oba yagala kebera nga checking nga agenda ye checkingira kwa bwerere ate gwe wali baguzize wali enkayana lwaki obokebera naera nawe olina okukebera zibasentezo kubaserezo ogutali musango so kale byebyo osima enzizi newali olukalu nga wano kasozi ne gavaayo amazzi ate lwaki tusima oluzzi ate tuno olwaffe olulungi tulina okukozesa kati tusime mu ntobazi ate tulina kunoonya amazzi amayonjo tulina kufuna wantu walungi isi twali nsonga abana abe mu ntobazi era batakula butakuzaawo ne bajjawo bazizza ebikyafu ate amazzi tulina kukozesa amazzi bwe bulamu ate galina kuba mayonjo walaba enzizi ziwajjako nga nsima walaba amazzi bwe gatukula gali amazzi togaliko ganti ofumba agamazi ga wansi tebagafu kale oyinza ogamba nti byamwe ebya bulijjo ebyekizungu naye gali amazzi gaffe getusima tebagafumba onywa bunywi mazzi malungi gansulo gaveeri wansi gali ate vagano national water n'ensonyiwa naye leka njogere agaffe tegalinga ga national water ag'okuyita mu midumu gino ne gava wajje gava eyo batreatinga amazzi agaffe siga ddagala kankikugambe gannacho gava mu nsolo otuzo otulungi otuweweera yes oluziro ndukusima nenduzimba bulungi nenduwa tank ennungi nenduwa pampu ennungi amazzi go gabako 24 hours tegali kutegagenda tegakalira tekewangamba nti tank esigaza reserve y'amazzi agampisa mu wiki namba in case nga amasanyalaze gagenda tegasobola sokka wiki era mu wiki namba nga toyiyanga generator nawo era tuli mu kopi bukopi so kyekyo estate mugirabye milioni za 2 milioni za 2.5 ebipimo 5 ku 10 kyapa ku meza oba kyapa mu ngalo ofa gye babawedde esinga okubeera ennungi ku mulundi guno tewali transfer fee ow'ekyapa kyo nedda already wayo buwi bikwatako mwe bagenda kuteera kyapa kyo bagenda kuteeka manya mu kyapa ekyo so that is Kibira Construction Company Limited fenga viki exclusive okuvira ddala ku mulundi ogwasoka kiriza tukwebaze Shakira kye wamukolera kyajjayo akabonero k'amazima bugagga nange kyanyamba nnyo kubanga nze nali siranga bamanyi nga siranga kampuni zino bbiri kuva dda bamanyi siranga kampuni etunda mataka bamanyi siranga kampuni etwala abantu bweru okay ezo kampani bbiri naye kino mukama yakitusuulako nga kirabo naye kye nalaba nali sisobola butakola kintu kino naye ate nange neebaza webale n'omutima ogwo omutima gwange ogw'obugagga oba amazima bugagga bwe bintuusiza kuno kubanga ebyo nekyabaawo kyekinyongedde okuntuusa ku kino nze nali ebyange mbikola nga si byamawulire si byaki neekolera byange eyo naye gye byajja kati bituuke n'okutuuka wano obirabye ate viki gwe obikola ate n'ogenda olwanirira Kadaama lwakuba kale milioni 2.5 neeraba Akadaama bazisobola abakubye ekyo emyaka 4 ate tofaayo waliwo kyesigizi kyetutategedde Kibanja Mpola waali webale nnyo kati ekya Kibanja Mpola tusobola okyogerako ku ssente mmeka zagenda okufunako kimatalinga so mbufunza akkirizibwa naye mu kwogerezeganya kasente ki akasookebwako initial deposit n'oteekako notako okunoonya nga bw'okola ki bw'ogattayo tumanya muwendo ki gwe tuyinza nga twogerezeganyeza okusinza gwe kukyokola ki kukyosobola kuba woyinza okugamba njala 10 ku 10 ze milioni zameka 5 naye togenda kumpaako ate milioni 5 ati kati abo boogulanga otegedde togenda kumpaako milioni meka 5 kyegambye tusobola okwogera ekyo kiba kyaffe wano wengambye milioni 2.5
kwata no ku 10 tusobola okumanya kisho olina okukola kyawo jangu ne milioni zo 10 oba 15 oba 2 tulekeye 5 banga bweriti nga tulaba emirimu gyaffe ogikola ki bagitambula so omukulu ono oyo naye mupya mu kampuni si mupya nze mbadde nanti ate beetera okusanga eri ku office andi si mupya oyo nogotera okungamba nti yabeera mu field olumu webale nnyo olwaleero njagadde atambuleko nafula okuba tubadde tujja eno naye ebiseera ebisinga tateera kubeera mu byange nti musindika busindisinga okuba nti nze olumu mbadde mwetaaga nze olumu ensonga nga zikwata ku nze n'olwaleero nga mbadde mbalagako ku byenkola so tumulese ne mu kamera face ereme kuba mpya in case ng'oli gwe omugambye nti yagiri gundi mu nambuzi ze webale nnyo era we mugamba nti nno mwami Ronald akutwale ye mwami Ronald nsanso okusinkana sebo webale afe wana emirimu tugitambuza tutimpola mpola yesebo so musajja mulungi era mwesiga era bwe mugamba ntuvuga emotoka eyo mutwale kiraya nti amuvuga najja n'amulambuza talinamu makoona gano nti atakole bwati era bwagala omulambuza nga amuvuga amuzza ku ki office nga twogera ffe ate ebyaffe so byebyo so that's all for today kwata akasenteko kaleme nnyo kukasaasaanyiza mu bintu byolowooza nti biyingiza buli lunaku nga bifiisa oba bikuteeka mu bunkenke buli lunaku teeka sente zo ewantu nga teweeraliikiriza ate nga zikula kubanga teri yali aguze ettaka miliyoni 2 n'alitunda miliyoni 1 tekisobokere ne bwe kikusala nnyo era waakiri ofune 2 ekitundu ekyo nno kyamakulu investinga mu bintu ebikulu ebirabwako era bye bavaluing obugagga tebavaluinga maduuka nedda obugagga bavaluinga investments nga zino mataka so mumbeera bitinga kiri kyembategeezezza gwoyinza okuba tonatuuka kuzimba ng'olina akasendeko ffe kyokkateeka mu banka tekakuza naye ate wano osobola okuba ngateekawola bagagga weebale nnyo kati gwe weewole banga yeewoze nti nkataddaawo oba banga alina omulimu gw'otaddemu enkyo oyagala kufuna magoba nga sente zo tozitadde buteesi wali zeebakako zitunuulira teekamu akasenteko oyite emyezi 6 ku mwaka n'oba ogamba nti kibira wali kibira neetazemu akasente kuba kati ettaka lino teririmba olwali wagula 5 ku 10 miliyoni 2 mwezi wayise emyezi 6 kibira bampeemu sente era miliyoni 3.5 kwana nga zikutte mubeere bulungi mwebale nnyo baami